Timukaseera mpawe kaaga nja kuba mulamu. Tukusabire kubanga we tulaga twetaaga abantu abalamu. Kubanga olwayo ne Kasozi k'abayivu sirinnyeeyo. We tulaga twetaaga abantu abalamu. Singa otendebwalira n'otatuuka mwaka nga gutandika oyinza obutalaba ku bigenda okubaawo. Nze olw'ekigenda okubaawo wano natta omukago ne Katonda wange. Ku bibiri nteekwa okulabako kimu. Kulaba ku kinaki? Nteekwa okulaba Museveni ng'asiibula Kampala n'ebigere oba nteekwa okulaba Museveni nga si pulezidenti. Ayi kyebigere kijje kugamba wati nga si pulezidenti. Kuba kyebigere obangaga nti ng'afudde. Era omufu yasiibuza Kampala n'ebigere kuba baagala midde n'agira bw'ati. Ayinza okufiira mu kyalo olwo. Ekyogamba nti Museveni era ne bw'anaafiire Lwakitula. Kuba kati enteekateeka eriwo eri nti tugenda mutwala mu retirement awummule bulungi. Ne bw'anaafiire Lwakitula bajja mukomyawo e Kampala mu paalamenti. Bamukungu bagire okuyisa ekiteeso ekisima emirimu gye. Era tumulabe ng'asiibula Kampala n'ebigere. Ate munamutwala e Kololo. Olwo terugenda kuntumirwa mwana. Museveni tasobola kuziikibwa Kololo. Lwaki abaziikwa e Kololo mbadde manyi kifo ky'abaaliko abakulembeze b'eggwanga lino Uganda. Olina ebigambo bibiri by'otamanyi. Omuganda talifuga. Nakiwulira nkiringa waga nti owaddipi talifuga. Omuganda talikola ki? Talifuga. Y'ensonga eyaziisalule e Kololo. Lwaki? Era baamukolako emikolo gy'ekirogo mingi. Luleka ye Muganda ali e Kololo. Era olwamala omuteekawo lule e Kololo twavugirangawo n'emmotoka. Nze nayigira mu Ddembe driving school. Ng'e Kololo gye tugenda tuyiga okuvuga emmotoka. Kasita baaziikayo lule ne bakola emikolo gyabwe ne bakola ki? Ne bateekawo amagye. Kati ate waba tolaba yadde mutabani wa Roy Wasalule tayinza kgenda ku malalo ga kitawe nga talina clearance ya State House. Nindako n'aba family ya Roy tebalina kye bayinza kukolera tebasobola genda ne bali bakubijja. Kijje ku nze tasobola kgenda ku ntaana ya Lule nga talina clearance ya State House. Family yasala waziiko e Kololo oba government? Government. Era yamuziikula gye yali n'emuleeta. Teyasooka kuziikwawo. Kati baba nga bateeka ku family akazito okubalemesa okukola ki? Anti bo baali balina ebikolwa byabwe. Kyekimu n'ekifaananyi kya Ronald Muwenda Mutebi. Ekiriwa? Ekiri mu Bulange. Ekyo ekinene. Ekibumbe? Era nakyo baakikolerako emikolo nga gya kirogo. Oyongedde okuneeraliikiza n'ontiisa ebintu bye mbadde nninamu essuubi. Kyekimu n'ekifaananyi kya Bikira Maria ekiri ku Ekereziya e Lubaga. Wano mu luggya kyenda abavunnamira abantu nga bayitawo nga kisonze mu lubiri. Era nakyo baakikolerako emikolo. Egyo gyonna emikolo gya kulemesa Baganda kukola ki? Lwaki ogambye nti nga kisonze mu lubiri? Era gye baakiteeka. Kirimu banoonya kifo ekinaalabikira obulungi mu luggya lw'Ekereziya. Anti omunyankola abuuza nti lwaki endiga yange lwebula embwayo lwefuluma ebyoya by'endiga. Nti endiga yo kitegeeza embwayo kitegeeza yalidde endiga yange. Tobaawo kuwannaanya. Embwa eba yalidde ki? Endiga yange. Kubanga senga efulumya ebyoya by'endiga ng'endiga tennabula. Twaligambye nti embwa yalidde endiga ya walala. Owaayi omukutu gw'NBS gutandisa ebyobufuzi nga gwabikola mu kalulu akawedde bwe gwatandika okutuwa results nga tetulina wonna wakuzijja bo nga bazirina ambako emikono nambozi bamugobye ku mpewo. Bwe babadde bya bulimba mu kaseera katono nnyo nambozi ojja kumulaba. Ne Zambaali baakugamba nti bamugobye ng'ekigendererwa kyabwe kumatiza ba NUP nti oyo wammwe si weeno. Naye bw'otunuulira ensimbi Zambaali zaakozesa ye nga munnamawulire toyinza kukkiriza nti ezo sente ziba ne munnamawulire nga talina ttaka lye yatunze. Zaakozesa mu kampeyini? Ayinza oba ali yategeka sente ye. Abantu bategeka nga yatereka sente ye. Naga kangitereke kankole akabokisi nsuulemu tandiko ziiwayo. Yeebale. Ebyo tubituna ntubiraba naye nze kyenzikiriza obulungi embwa ezaala mbwa teyinza kuzaala ndiga. NBS TV ya muwala wa Museveni Natasha
Broadcasting Services. Natasha Temaika akakochi kake bwe bagiyita. Kati Si Next Media. Gendo okiwakane. Endetegeza Next Media. Kakati ate bwe Next Media. Lwaki teba NM. Kubanga Next kirala ne media kirala. Kati emo batojogedde batojiraze wali mu initials. Bakirwage. Yali badde NM BS. Nambo zitali kumpewo. Abadde agasaako ki? Abadde ku barometer. Nga agasaako ki? Nga akola nga catalyst. Kuganga avunula. Oludde oluvuganya gavumenti baba lwegize nnyo. Okuyamba NUP ejje mu buyinza oba kuyamba gavumenti ya Museveni eyongere okutukalakata. NUP baddeyo yajja dda. Kyabadde akola mbadde ndowooza kwongera kusimba mirandira gye NUP. Kati bamuggyeko pulogulaamu teetambule. NUP ndowooza egenda kuteekawo omulala. Era nakyo tekisoboka. Kati sloti NUP bagigiddeko ddala. Naye nze kyenkakasa nti bajja kumukomyawo. Toyinza kugoba Nambooze na Zambaali. Ate n'oyita Bobi Wine mukama waabo. Anti ebya Bobi Wine byali byakiyita mu lujja ayinza okuba ye bamuleese lwa lumu naye bali bo kwegamba baviddeko ddala buli program tugirindira bo tebaliiko. Kye yakoze kyabadde kikolo Kyagulanyi. Gwe yakubye tewawulidde nga yakubye n'akubira ddala. Yakute presenter bwe namugamba kiki ombuuza biki ebyo. Presenter yabadde ategese n'ebibuuzo bye. Byonna byamukalidde ku matama. Bwe bukedde ku makya ga leero abadde ku radio ya Balamu. N'ayogera byayogera nga tebitegeereka. Era simanyi oba anaasigaza omulimu. Kenda bye kabadde kapya kakatambya katambula. Omusajja alina amaanyi ngalinga yogera akama. Leero abadde ku radio ya Balamu. Omusajja alina amaanyi. Omusajja alina amaanyi. Ayagalwa abantu bamwagala. Kini Kalisa y'omu ku baamwaniriza. Abakozi ku NBS anti kyeberawo ssaawa 5 za kiro. Bonna tebanyuka ku olwo. Nga balinda Kyagulanyi. Ne Kini Kalisa yandibadde ssaawa ezo ewaka. Ng'ali mu bitafutafu. Ali mu masaaji bamunyiga. Yaliwo ng'alinze Kyagulanyi. Ba presenter bonna TV yonna yakyankalana. Kati gwe mbuulira mu kinaana Museveni we yakyala. Bantu ne bamulinda nga bwe balinze Bobi Wine. Ne bakyankalanya TV. Amaanyi gaali bwe gatyo mu biseera ebyo. Ate yalina kaki. Teyalina kaalina. N'omubaka omu gwe yafuna Crispus Kiyonga yamufuna lwakubanga owa DP baali bamusibye. Senga owa DP yaliwo teyali mufuna. Kozi Museveni agenda mu kalulu mu nsiko mu kinaana ng'afunye omubaka omu yekka Crispus Kiyonga. Naye yennyini yeesimbawo ne Sam Kahamba kuteesa n'amuwangula. Museveni yafuna obululu obutakusa na nkoko. Tebayinza nabbo kubuulira nti Museveni yafuna obululu bwe buti mu kalonda ka Kinaana. Kuteesa ono mukulu munne. Sam Kahamba. Anti mukulu munne. Si yazaala gundi musheru. Mutabani wa Muhoozi. Mukyala wa Muhoozi. Charlotte. Naye kyewuunyisa ate mukyala wa Kuteesa muganda wa mukyala wa Museveni. Lekara tebalina buko. Mukyala wa Kuteesa muganda wa mukyala wa Museveni. Mufunze mukyala wa Kuteesa muganda wa Fased muganda wa Janet. Ate mutabani wa Museveni n'awasa muwala wa Kuteesa. N'awasa muwala wa Kuteesa. Ebyekisiru. Nkoko. Ebyo bana abakuba embooko sijja kubaayo. Nkoko ezitaziza. Bajja kukuba embooko zo. Nze nseke. Bajja kuteeka mu drone. Sigoyambadde biddugavu. Kasasi ina kyefaananyiza kyabwe. Ijako sidinga bana abasajja afo okulaba nga wakiri newe bampale ngebaako kakala kaabwe. Baamu akakubo kayera. Naye ate omulimu mubi. Olina okubalaga nti okola. Kati olwoba wafuna kyo bafuna sente zaabwe oba kiki? Oba mukozi waabwe ng'oli ku perolo. Naye nga weebulizabuliza eno. Manje andeta kubona ne tia amale naye simanyi gye byakoma. Sheyo twali bakugiddamu. Anti yaka bamugamba. Tosobola kasajja. No. Jiri gye balipotinga. Bano bamugamba nti akasajja ako tokakomyawo. Sho gye balipotinga ndoza sho bagikola ki? Sho bagambe yo nedda. Ati nso ako bintu ebyo. Ali wangambo yala kwezimba ogali otidde amangu ago. Musajja muleke. Wangambo yagala manvuli. Tayinza kugisaba. Atidde.
Bayagala minvuli. Owai. Ekibiina kyamwe kigenda. Kiragawa. Abakiba bakitwala. Senga abadde bakitwala. Baali badde mu kkooti ku musango guli. Nga basaba NUP ebaddire. Naye bawandiisizza kirala. PPF. Kujjanjaba abalwadde b'amabwa. Kibayita PPF. PPF lyabeeranga ddagala nga lijjanjaba enziku n'amabwa n'endwadde z'obukaba era nga bakubamu obuyiso nga bubiri. Aba PPF. Ng'ojja kubuuka enkyani. Kati abo batunuulire. Naye nalabyeko wano omusajja yali eno ng'awanda muliro. Ekibiina kyawandiisiddwa simbo yaabwe gye mukozesa. Akakofiira bakalina. Ebyo ekikonde ekiri mu kakofiira nti kyali kyawe mmwe temwabiwandiisa. Ekikulu ombuuzizza nga nze gw'obuuza ndi munnamateeka. Ekikonde kya NUP kiri mu maapu ya Uganda. Ku kakofiira akamyufu. Kala za NUP is white, black, red, neki tekuli gold. Blue. Na blue. Bayina nnya. Bano bayina mmeka? 3. Bayina red, black ne gold. Ekibe kifaanana embwa. Nesibye byomu. Simbwa. Omuyayu gubuzaabuza nnyo gufaanana kapa kuba n'okukaba gukabanga kapa. Naye omuyayu tegukola mirimu kapa gyekola. Ng'era enkima weefaanana effumbe. Naye nga sibye byomu. N'akatono. Kati abo babadde ku malala gaabwe. Ekirungi bo baakoze ssente anti by'omusiro omugezi yakola ki? Yalya. Ekibiina kyemalira nze gwe mmanyi. Bwakusuubiza nti bw'onkolera kino ngenda kuwaayo biliyoni. Asooka kuwaako miliyoni 2. Bw'omala okikola n'abula. Bino bye baakola bamukaaku. Abaddi tebaafunako tebabagamba biliyoni 9 ne babawaako 3.8 endala baali bazifunye. Kati buli buti ogw'amaanyi ogwali guzibaweesa oba tebabawa. Anti omulimu ogwali gubaweesezza ssente gwakusaanyaawo NUP kati yabalema. Lunaku NUP yongera kumeera nagwenda mu maaso. NUP ndowooza ne batwala NUP Kyagulanyi n'akola fronti endala ereba y'amaanyi okusinga NUP. Waliwo yangambye ne batwala obubonero Kyagulanyi n'agamba bagandi kakati tutaddewo kitooke era tukigoberera. Era kigobererwa. Ne tutambula nakyo ate ne tukijanjawaza. Omwana wa mulabo yayimba akamwanyi kaaliwo. Kati kyogamba tetuyinza kukwata akamwanyi ako. Nebikwata ettabi ly'emmwanyi. Nga ke kabonero kaffe. Lyakwata kamwanyi kaaliwo. Akamwanyi kaaliwo nga ne kasajja bafutyansa buli kimu. Yagamba nina embwa zaabwe baaziwa emirimu era zikola. Embwa zoogera. N'agamba embwa zoogera. Mulimu ennene ziri zi big size. Balina n'obubu obutono. Nenzijukiranga akabwa akatono nali mbaddeko nako ku seeti ew'amayanja. Ako ke kagwa mu bubu obutono. Obumu bwewa bw'emirimu nga tebabuwadde. Oyo mbu pulezidenti ye yamuweerera. Azera yalabi. Abo bonna ttiimu ye. Ne baataaweerera bawaayiriza. Oba bamubanja. Manyi pulezidenti bangamba mbu alina amabanja mayitirivu. Tewannabaawo omukulembeze asinza Museveni mabanja. Mbu bano be yaliira ebyabwe mu nsiko babanja. Bano be omwana wange musonseke wano. Nze nakola kino mwana wange muteeke wali. Nze nakola kino mwana wange munyige wano. Gega mumanja gali mu kusasula. N'abawanga tebalina na bukugu. Ne bakola emirimu gye batalinaako bukugu. Kubanga basasula oli asasula bbanja. Ne batubba ne batwogoloza kubanga bamugambye tukuleese kulya. Balina bano ate nomunanga babawa n'ebifo ono omukyala owa Uganda Airlines bamutulaki. Ono bamutulaki ow'obugulu. Simanyi oba bugulu naye zimanyi bamutulaki. Taata we owa sini ey'omukaaga ataayita. Yagattagatta ebiwandiiko nga tebivaayo. Taata we be baayambako be balina ku mmere muzeeyi ng'alwana. Taata we yali alima ku kyalo ki? Ndowooza wayindira olutalo. Omanyi ebimu musaana mubyetegereze. Waliwo ebitugambibwa nga byakutulimba. Akena baamuwa omulimu nti kubanga yazannyanga ne muhoozi. Luddawa.
Bazo wana gye basinkananga. Ono omukazi yakafa omugenzi juzi Sala nyina Mateche abadde minisita abavubuka. Taata we oyo Mateche naye yali mbuyamu kubayamba olutalo n'okubaawo. So kati ng'aluyambirawo. Abamu baweerezanga byakulya. Museveni anoonya justification emuweesa abantu ab'ensimbi zaffe nga ffe tatuwadde. Naye abo tebalina kye baakola mu lutalo. N'azibabuusa n'azitwala eri. Ssente zonna Museveni yabba zaffe eza cooperatives ze yakozesa mu lutalo. N'abantu bonna Mbalala balinayo banka gye baamenya. Mbalala ndowooza zino zaali ezawano mu Kampala mu Central Region. Banyankole baaterekangamu ssente mu zaawano oba Banyarwanda. Balina kuba baamuno bye balinga balima emmwanyi be balimanga ppamba. Kale ebimu tubiraba bulabi naye abo batuwadde ekifaananyi. Mwana atuwadde ekifaananyi ky'abasajja abo nga bambadde obufaananyi obukofiira bwa NRM abaliwa bonna abana nga bwe babadde nga batongoza people power. Balina bye balinga bambadde segeza abanoonya ssente era nga boogera ne Museveni. Ekitegeeza abanoonyi ba ssente bali ku mulimu. Kati ate awo abise kuba Museveni bw'anaalaba ekyo kuba Museveni tajjukira nti be bali be yalaba. Yerabira ebagambye Museveni yerabira abaana bamalina omutega amawulire agata bamukubirayo agaabwe. Bamukubirayo pulinti eyiye. Bino ye muwandikamu ebinnya bisuse mu nguudo nga bamuwa pulinti eyiye. Enguudo z'omu Kampala zonna ziri kawerette. Era bagenda ne bakwata we bazikoze. Era mbuyanza no banta nti amataba gatutte abantu. Abantu basuka 30. Kubanga ndozale TV bamusettingira gyabagala alabe. Na bazanyide ku mukulembeze waffe. Bamufudde ekintu ekitagasa. Yakaddiwa yatwesibako. Takyalina kyasobola kukola mu bulamu bw'ensi eno. Takyalina gundi, talina mukadde muzibu. Takyalina kyasobola kukola. Takyalina kyamanyi wakwalula buwaluzi. Tulina Senta Musewandagi omusajja okuva mu Central Region yani kati babayita kati ba Central Region. Nagaana. Nze era ne bambuuza Makerere nga nzijuza application yange nationality. Nateekawo Muganda. Anti wa Central Region. Kati yoli n'akijjuza n'ateekawo Uganda naye nga nze ntaddewo Muganda. Kati oyagala kwakala nti oli wa Central Region nga map ya Ubosi yagamba oli wa Central. Ate ntya. Eno tulina ensalo ne Kenya. Eri tulina ensalo ne Tanzania. Mu South West. Kati gwe tugamba otya South East. Gwe tugamba otya tuli mu Central Region. Muri masekati anti geggwanga. Wa masekati geggwanga gali Tanzania. Abali masekati geggwanga bali eri kuleka Kyoga. Ali kuleka Kyoga eri wansingo oyagala kuke ate gaba masekati awe bali ku lusonda sonda lugwanga. Nakasongola awe wali amasekati ga Uganda. Lwaki? Anti we wali. Gwe kwata map yo opime. Ennyanja masekati ga Uganda gali mu nnyanja Kyoga. Ne bopima okuva eri nodde eno, ne bopima okuva eno nodde eno, ne bopima okuva gono nodde eno, ne bopima okuva nodde wali. Sayansi wa Senta musimutegedde. Za makati ndaba wane wali Buganda wanoze mbadde ndaba enkulungo. Oliko ekikyamu naawe oli omu ku bo. Anedasebo. Tuteto bansi bakabasajjabo. Sebo atangi yafa abasajjabo. Be bamuta. Bamuyola nga kadogo ne bamuyingize ensiko. N'afiirayo. Yavaayo naye nga obulamu tekyasobola kukola ki? Ng'alwadde. Yavaayo. Naye nga takyasobola kugenda mu maaso na bulamu. Abantu bakozesa abantu baffe ebikolobero. Ambale nga ndabona omusajja afojuzo werisa erimu nga agaba emidaali ndaba baagabira emidaali nenga tumwine oyo kiso moja we have the right to shoot and kill. Natuuka ne Makerere omusomesa wange bakayana n'agamba mbu kituufu era nangamba nti we naaviire Makerere nga nzikiriza nti ekyo gyekiri nti police has the right to shoot and kill. Naye ndi mu mwaka gwa kusatu sinnalaba we kituukirira anti olusozi akaali nabo buli lukya nnyongera kigo akanya aleka ali nabo y'omu ku bo. So toli wa Central Region oli wa Buganda? Ndi wa Buganda. Bakitereza naye nalabyeko juza abakungu ba Ubosi nga bakyadde Mengo. Ebyo byabadde bya bulimba. Bakitereza ate Buganda ne bagisiiga mu kale ya black. Buli kye baleeta mu kiwa kajja. Anti ffe tuli ba artist. Amakulu g'erangi tugamanyi. Lwaki mu langi zonna balonzeyo black which means death? Kati oyagalaga nti Buganda omusajja kali mugisaanyaawo. Ebigambo bye yabyogera tukyabiwulira yagamba Obote yakola nsobi okujjawo Buganda n'eryanyi ly'emmundu.
Buganda yali esobolera ddala bulungi nnyo okuvaawo ng'omuntu yeeyambisa ekkalaamu. Museveni kyakola. Kati abayita ku biwandiiko kati ali mu kweyambisa kkalaamu. Ne muyomba mu ekkanga y'Ubosi. Kati ate batujooga era Ssennono ye yazze Mmengo okunnyonnyolera Ubosi. Ne tumubuuza ewaffe twalinayo Kyaddondo constituency, Kyaddondo North constituency. Ki ekyabagisaawo Kyaddondo bagituuma Nansana municipality? Baali bakulaakulanya bibuga. Era ekyaffe nga kikulaakulana nnyo nga kifuuse. Kale babadde oyagala Chris Mukiza yabajja akikulira balina okunoonya omuntu agwa mu mmwe. Kimbowa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Bwana Mujenyi Simon ebyabakama agambye nti nga tonaba kutuuka ku ssente zeyasabye zeyeetaaga okutegeka akalulu biliyoni 8 nga ne poliisi yasabye 3 era ku nsonga y'emu kutegeka akalulu. Naye poliisi etegeka akalulu mu tteeka ki? Anti yo okuteeka ebyokwerinda. Abasajja nange nakireninga ne poliisi esaba etaseneza oteeka akalulu bagenda kukuba bantu genda kola ki. Anyway, Byabakama yagambye nti ye abadde aproposinga nti okulonda kubere kwa buwaze. Kisoboka. Nti ate abantu baganya okuwetanira okulonda. Era nakyo Byabakama yabadde atusiriwaza. Nze wange Maganjo B ng'abalonzi baliko 1300 ne bw'okufuula kwa buwaze tebasobola kulonda. Beetaaga ennaku ezi abalonzi 1,300 nagenze mu Mawokota South. Wansi bambi temuliimu ka box kalina abalonzi bakka wansi wa 8. Twabala wano ng'abalonzi abateekwa okulonda nga balonzi bangi nnyo balina kuba 10 bina. Era akabox abangi ennyo kaali badde kalina bimeka bina. Era netukibagamba ekiruhuula kweyongerako abalonzi 19,000 ne babongera obubox 75. Ewaffe Nansana mu Nabweru tulina abalonzi 24,000 tulina obubox 25. Abantu 20,000 balina obubox 25 bali 19,000 balina obubox 75. Kati Byabakama byakola gw'obitegeera. Anti yagambye nti yeewuunya kitwala mbu ssente z'omusolo mpitirivu mbu budget majimuwa ne bamuwa ssente agenda ateeka akalulu n'akola printale y'obululu nga buyitirivu nnyo abantu ne batajja kulonda. Bw'aba akola printale y'obululu nga buyitirivu nnyo ekimuteesa mu contract y'okkuba obululu nti gwe contractor gwe bawadde tojja kuliviiringa bululu bumeka bw'okubye kiki? Ezo bazi nsonga ziri confidential maybe nga lwaki ziri confidential nga ffenna ffe tugenda okulonda. Kati mwami Sentamu yagala Byabakama aveeyo alangirira agaye nti Nansana muli abantu 2,000 tubakubidde obululu 2,000. Ffe twamuwa proposal yaffe buli awasukka abalonzi 10,000 twagalawo polling station 3. Buli awasukka abalonzi 8 twagala wezi mujja kwesindika n'abamu tebajja kulonda. Anti wabalaba bakikolera balonda ziba ntono gwe bwolowooza. Polling station 3 ku bantu 1,000 kulonda okutandika saa 2 ku makya paka saa 10 be bantu 400. Buli polling station beekozesa abantu 400. Mulimu abakadde abokusooka okunoonya ekinku mu kibuze nga lwaki kibula enkuba etataganyiza ebyokulonda era nga lwaki enkuba etonya kwolwo oli azetaze nakakonge bano babuguddemu wano. Erinnya libwe libaweeriri lwaki tebamuwa kulonda. So Byabakama mugamba nti parliament ereeta etteeka kyo actually yabadde supported by omubaka bamuyitani omubaka oyo erinnya livudde muto naye yagambye nti yagenda e Singapore n'akisangayo nga abantu balonda lwampaka. Nti lwaki balonda lwampaka? Kubanga olina okumanya nti nno wenyigidde mu process ey'eggwanga. Bateekamu empewo abantu bayinza bate okulonda empaka n'empewo zinaalonda. Empewo zitya? Emizimu. Ghost voters. Anti erobya tebijja kuddamu kubaawo bwe mba mulonze. Kwa kati Byabakama kyasiza omuluma nti Kawempe North erina abantu 19,000 mu register yaabwe. Abantu only 2,240 be balonze. Nga bwe balonda ddi abasukka 10,000.
ebintu ebimu bano abantu muleke kubawagira nga banoonya ebikyamu baagala okutufera baagala okutulaga nti bakola bye bituufu naye nga si biki nga si bye bituufu kati bagezaako kujustifyinga obukulupya bwabwe kati obukulupya bwabwe bw'oba obujustifyinga balina okuvujayo ebiboozi ebya buli kala naye ebiboozi ebyo tubuuze biririyo. So mwegwe muli kyogamba nti bino byabadde agamba mbu abantu tebalonda ensobi eri mu bo bennyini bamanyi ensonga. Nkugambye Nansana municipality tetulondangako bantu basukka 40%, ekiruhuula balonda 98%. Toza bo bategeera akalulu mwe mukeera kugenda ku mirimu gyammwe ogenda okuvaayo nga bagaddewo obubokisi. Mwe wano mu Kampala mu bitundu by'omu kibuga akalulu temukatwala nga nsonga. Okimanyi nti obululu e Kampala wano ng'ate buvaali Collector Commission busobola okutuuka leeti ng'obwekiruhula bwatuuse dda. Simanyi lwaki bakikola bwe batyo. Naye gwe ng'olowooza ekiruhula ne Kampala wo wasinga okuba okumpi. Of course wano buba buli wano bwena kubeera Kampala ina kubanga yekedde okulonda. So byabakama atereze butereza lwaki abantu tebalonda ave mu story. Aleke kutusiriwaza. Asala omuwendo gw'abalonzi nga beebo abateekeddwa okulonda ku kabox. Ebirala bijja kwekola byokka. Teri omuntu atayagala kulonda. Abantu bagenda bangi ku box ate nga ebitundu ebimu ataddemu box butono. Polling centers mu kibuga abantu bazita polling centers ntono ku muwendo gw'abantu abeera mu area eyo. So azongeremu abantu bajja londa ku ekyo babakoze ekyo. Naye ekyo bakitya kubanga bakikola Museveni akalwa batakalina. Lwaki? Kyagulanyi yeetaaga obula bitundu 5 ku buli 100 wano. Mu Central ate kati Central Kyagulanyi yagikubira mu 8. Kati balina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga balemesa Kyagulanyi okufuna 8 ekyo. Bajja kukola kyonna ekisoboka. Sewanda gy'onoonya erinnya lye ku kabox ne likubula nga liriimaya naye nga buli muntu akumanyi. Abantu obadde olondera buli kaseera ng'agamba oli ku A to Z akakale ate oli ku N to P simanyi oli nabirabanga omuntu wajja n'okera n'enkalala erinnya n'olisangawo ozze okonda tolisanze. Ku ssente ani alina okusaba ani alina oweebwa ssente z'otegeka akalulu? Poliisi isi obuvunaanyizibwa bw'okutegeka akalulu buvunaanyizibwa bw'akakiiko ka byakulonda. Era abasirikale be kakozesa ku polling center babayita ba polling constables, si police constable, si army constable. Era abasirikale abo babeera wansi wa presiding officer. Presiding officer babalagira nti Sewanda gimu mujjeewo bakola ki? Bamujjawo. Naye kati bano baleeta abaabwe ne baba nga balagira ne presiding officer ekyokukola. Nawodde yeti yawadde Mpalabita n'agamba nti abamu ku bakozi be baba batwala bakole statement lwaki NRM yawangula. Era ndowooza mwe muli ono goba RDC gwe yagoba ku kabokisi waliwo omukungu ebyokonda RDC gwe yatwala enti ajja ave ku gundi. Kati eyo statement yegenda okugobya byabakama ku mulimu. Yabadde mu kakiiko ka Parliament eggulo lwaki NRM yawangula. Bw'aba abadde tatuguumaaza eyo yemu ku nsonga ezigenda okumugobya ku mulimu. Bamugobye dda. Ayinza kano okukategeka. Katumusabire. Wano siraba kati muntu atalina nsonyi ssaawa zino. Kati essaawa zino kawa olina kufuna muntu nga atalina nsonyi. Y'ensonga lwaki badidde Musa Sekaana ne bamutwala ku kkooti eri Supreme. Musa Sekaana amumanyi nalinako omusango mu maaso ge. Oba ajja anyiize. Nti bw'owaaba omusango Musa Sekaana yajja okubaawo Chief Justice gwajja okugwaloketinga. Singa kubeera mu maaso ga Musa Sekaana gwe ebyokuwangula oluusi toteekayo nnyo toba wadde 5 ku 100. Era bamukomplainizeko bazze mu Parliament abamateeka nga bamubuuza lwaki bane Musa Sekaana afuuse kirala. Yadde babuuza ku bintu bya Ssemakadde. Ebya Ssemakadde gundi ya birimu omulamuzi Kayizi
bano abakadde babuuza lwaki esigeddamuzi muli bakambwe nnyo ku balawoyi ate nga tuli fena tuli ba land friends. Kati Aaron Kiza bamuwadde okweyimirira ku bukadde 2 cash. Kati bukadde 2 cash omusajja abadde mu komera ani abadde abutegese obudde obwo? Tujja kubufuna naye obuuza justification y'obukadde 2 ebaki kiki ekisasuza 2? Ani agusaze ogwo bukadde 2 waali awo naye ye ati kankuuze gwe munnamateeka ezo sente za beiro zikola mulimu ki after? Oddamu n'ozijjayo ng'omusango guwedde kubanga oba tewabba nti olirya biwabba oba tolina bbanja ndi osasula bbanja. Lwaki kooti eteekawo sente ezo nti oweereddwa akakalu kaayo ku nsimbi bwe ziti? Sente zo bazikuddiza anti ziba zakiyadde bajjaze naye lwaki bansaba sente? Tasobola kuneeyimira ku kintu kirala musingo nti bw'onooba obuze sente ze zijja okukunoonya era bw'obula tebazikuddiza. Kati ate abantu badde bazibawa bazikimayo kweri tozisimbira ate kaggo zifuna. Twayomba ne twogera ebigambo bingi kati bakyusaamu batugambye mbu mu nnaku 5 oba ozifunye. Gundi ekagwe nakalabe yakazijjayo sinaba kulaba aga nti bazimpa bwembo gwe nalaba gwe baziwa naye ate n'oyo okuzimuwa yasooka n'abateekako embeera ya wiiki nnamba naleeta n'akafaliso ayebake kwa ikooti wali bazimuwe ne bagamba owaayi musajja tumuwe sente ze zaalwa $3 million. So kati tugenda mu byokulonda nga ne poliisi eyagala obuwumbi 3 ffe tusasulire okutukuba bugiyambeko okuŋŋanya tiya gaasi n'ebiki nabiki kubanga ate kati ezo zibagenda kukola ki? Abasirikale sigati bagenda kupangisako kubajja ebweru weebali uniform mpozo bagula uniform mpya naye era balina kati process y'emyezi 3 simanyi bagenda kukoleramu ekyenyi ekyetagisa obuwumbi 3 bilioni 3 gw'ozirabanga entono naye waliwo ayagala okuzirya mirimu okulya kati awo waayise nti baziwa poliisi yaba akoze eki abafunye anze naddedobuza nti akakiiko k'ebibiina ke kalina okusaba ssente n'ebintu nanga bitadde mu bajeti yaako nti nja kwetaaga ba polling constables nja kubasasula sibasasule nja kubalabirira bwenti ne bwenti. Akakiiko k'ebyokulonda kaleese bajeti yaako ya bilioni 8 kati ate bano basabirako 3 naye era bajjazi bawayo palamenti gye tulina abantu baffe bakola ensobi nnene okulonda embuzi n'endiga betulinayo si babaka boyita ebyo abaawa buli omu alina constituency n'ekitundu. Nze nakugamba ayagala muyita omubaka akola ebijja mu mubaka byatekokola. Nze toyinza kweyisanga mbuzi n'ogamba nti naakuyita MP. Era nze mba ndaba mbuzi. So katugaba katulina mugola bamu akola kintu kintu. Aba NRM fair. Teri mbaka wa NRM alina kyayinza kukola nga kitegeera. Abono so batongoza ekiwenda bakiyita Buganda Form 7. Buganda Form 7? Babadde kiboge wa Kiwanuka. Yani oyo kefa Kiwanuka. Je babadde. Bajja kutusanga. Buganda Form 7, Buganda Form 7. Tekyali ya kabaka. Bajiwadde mu 7. Anti abagitongoza. Yate Buganda Form 7 wacho. Ni lwaki bakwesezza ekyo nga ate basajja Baganda. Oyinza obayita Abaganda naye nga gabadde mannya. Koze benalabye abamanyi kefa Kiwanuka muki. Mu China. Anifa Kawoya. Oyo naawe mu China awedde emimu. Kiwanda. Oyo mu China ye Kihanda. Kihanda. Nabbanja. Oyo Munyoro. Munyoro. Nankabirwa. Oyo naye Munyoro. Bamutusiba busibi. Wamma basinga obungi ne bagambe nti Buganda Form 7 ya mamba labye. Sebunya Kasule. Oyo Mulugwala. Sebunya baba bangeye. Baba basajja Baganda. Ogalombuuzanga lwaki ngambye nti Mulugwala ndikubulira lwaki ngamba nti Mulugwala. Era naye akimanyi nti nkimanyi nti Mulugwala. Nata akugule ku musango nakuwa.
nakuwabira anziguleko nze ndi munnamateeka nsobola okuwoza n'okwewolereza simanyi yawomye omuntu emukole ekkubo lyawo awali amaka gaawe ng'ogeyotuuka ekavule ekkubo ndaba balikoze nayiseewo juzi era ekkubo ligenda Semuto naku zaba balizzako aganya gabadde gangi okutawona awali amaka gaawo eryo ekkubo ssebo ligenda Semuto ligenda kapeeka kapeeke ligenda mu tairozi z'omukulu muguduwiro gwe ate sebunya abaate omulugwala ebyo ndibikubuulira olulala eneba topic of another day so abasajja bano bonna abatongoza Buganda for Museveni mubatunulamu era kyebadde balina okukola naye ekiri emabega bagamba nti akalulu abadde bakagwa nnyo bagala kumanya biki ebyabasuula mu Buganda era kati mu byagenda okwasaganya babimanya kati manya akalulu katuuse naku zisembeti Kimbowa abantu baleke kuweddiisa abantu baleke kusiriwaza bino byonna babikola naye ffe tubagamba naye banaalumika akaloolo naye banaalumika enfudu Buganda tekyadda mikono gya NRM mwagiwamba mwagimala twagikyawa NRM twakimala kati NRM kyesobola kutweta abakanga Zambaali nga beekwese mu NUP naye nga baabwe kakyogamba era tubizeemu ebyabakagabo ebyaba Mbwate Kamwa tebiyinza kubula ebyaba Jimmy Lwanga boogera naye muyeekera alina intelligence bizeemu ebyaba baagala ebyaba Mpuuga naye kasa mumulabye mangu ate munaga nti twamala mumulabye mangu anti wali wamutembeeta ate amboza tamboze mbubamuwaayo kimu kino bagamba nti omukabakaba aliisa omwami eggunju ng'agamba atya nti eno nsolo nnungi nnyo ewooma era eriika omwana otamenyeka omugongo oyo omwana asooka omuleke wamisa Wandagi sebo tuwunzike na kino Kadaga afa ki nekyabazinga Kadaga yalowooza nti ekifo ky'obwa MP obwekamuli kiriba kiki obulamu bwe bwonna Kamuli Kadaga for life era kati olwokuba bataddewo omu ku baminisita ba Kyabazinga kati Kadaga ayogera ebigambo bingi agenda ovuganyaawo minisita wa Kyabazinga ono omuwala gwe nabyo gwe boogerako ennyo kati obuzibu bw'alina buli bumu nti tali Buganda singa abadde Buganda ffe omwoyo gwa Buganda ogutafa yalibadde yabimenyeewo dda ebigambo byayogera nti tekyajinze ono wa iso naawe ekuba bifaananyi kasita oyagala okukola ebyange musajja agaye nti ono yali muyeekera gwe ng'owakana kati mugendeko mpona nze ndi musajja muyeekera obukodyo ntoolako butoozi akategedde omusana tugere maaso so Kadaga ayagala ogambe singa abadde wano mu Buganda singa yabimenyeewo dda singa yeetonze Yusuf Nsibambi yakeera ku makya n'agamba nti nawa Kabaka miliyoni 2 Nsibambi ki Apollo Kabaka bamuwa ebyo ne tuzisonda ku ssaawa eyo yennyini ne tuzimuddiza ffe Kabaka waffe tamanyiirwa naye kati oyo Kyabazinga wa Busoga oba Kadaga akoledde obusoga ebintu bingi kuba bagamba yeyazza n'obusoga abukoledde ki mbu yeyazza obwa Kyabazinga era abyogerako nnyo nti taba kuba ye tebwalikomyewo kati abujjewo n'okutuuza oyo Kyabazinga ndowooza kirinamu omukono gw'amaanyi jjukira baali babikayanira nga balina owaabwe gwe baleeta n'amulemerako Kabaka weeyolera ekakuluma enteega tokola ki tokayana naye nga tunanga ali frustrated oba neno musaidize nayo bamucunya nnyo eno gyali eno mu gavumenti gwolaba mulamu bulungi alina ebizibu bye ng'omuntu naye tumugamba
nti ebbanga lyafuze Kamuli limala addeyo eka alunde embaata ze kyekiseera ategeke obulamu bwe obusigaddeyo mu maaso nga si mubaka wa paalamenti. Kadaga ng'ate kati omunnabyabufuzi wayingira olowooza oyinza omugamba ekyo n'akiwulira kuba ebipande byalumye edda mu Kamulimu n'ebipande byalumye edda. Bw'anaaba tajja kukiwulira abalonzi bajja kimuwuliza. Abo baba kimuwuliza gwakubiri kubanga taliiyo kati yagwa. Kati abadde ayagala kukomawo. Ayagala kudda. Baaba bamuggyako ne ku kyoba chairman bwa NRM. Byonna yabadde abitwala era yakola n'obwachairman ye ssente ba NRM mu Kamuli ye yaleeta obwakyabazinga ye minisita simanyi waaki ate ng'era bakyalina n'olutalo n'oli omukyala weeryo nayogera Omumbejja Namuganza nano tetuggwangawo era nsonga za bwakyabazinga Namuganza agamba nti Kyabazinga yalina okuddako yalina kubanga ava waabwe Bukono. Kadaga agamba nti nemedde kuono gabula nadio penze muleese ne alina okufuga ate gwonyirwa nga nti abantu ababa balina akagologosa akabazinyisa emabega. Waliwo Kabonganje ali bbali eyo Abongenje. Kabonganje kyakoze obwakabaka bw'Elias njagala kwerekereza nange budde saa kufiirako bufiize naye leero mpadde empozi mpanvu. Weewaawo. Naye soko abantu bano wagamba oli dokita. Ndi musawo ajjanjaba endwadde zonna ezifa ku ttaka naye nzijjanjaba ate cost. Takole kuba mpisa olijjako musaayi. Sikolera bwereere siri wa charity. Gwe ekizibu ky'oku ttaka gwe mulimu gwange. Amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo bwe bakubbako ettaka lyo ne balitwala nze wendi okuyamba okulinunula. Jjajja wa bayina ettaka egindi ekyapa kyabula omanyi abantu bangi babba ebyapa by'abantu wano mu kufa. Oli ajja ng'omufa afudde ne bamanya nti jjajja alina akasawo n'akabba n'adduka nako. Mbadde ebiwandiiko bye. Kati bw'atuuka eyo ng'atandika kufuna letters of administration ng'atransferinga biki naye ne bw'aba yabibba n'abitwala eri ettaka nja kulijjayo. Nze Senta Mukasa Sewandagi. Osobola okunfuna ku 0702 43 88 52 oba 0772 43 88 52. Kale ye mukadde waffe Senta Sewandagi segenda kubanga musussa wano eno mukkirize ebigambo byebyo ebyolwaliro bibadde bya bukkakkamu. Atutegedde bw'olabanga emboozi eno nga togitegedde ddamu ogirabe omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu. Bw'oba olina data ng'akyakusoboza yiddemu ogwokusatu. Bw'olaba ogwokusatu ng'olaba tobitegedde omanya teyabadde yiyo. Genda bugenzi ku ndowooza endala eno gugireke. Manya we tukwagala. Kakati naawe atategedde era manya gwawe tukwagala ate abatakwase mutwe mutupi kusonseke mu lwampaka oli muntu mukulu. Kale Mukama Katonda abatukumire embere bulungi nnyo musubscribinge mulikinge mukomentinge mukole byonna tujja kuddamu tuddingane mu nsonga endala nyingi.